Musa bwe yayingiranga mu weema empagi ey'ekire nekka neeyimirira mu mulyango gw'eweema. Musa n'ayogera ne Mukama n'ayogera ne Musa. Abantu bonna ne balaba empagi ey'ekire ng'eyimiridde ku mulyango gw'eweema. Abantu bonna ne bayimuka ne basinza buli muntu mu mulyango gwe weema ye. Mukama n'ayogeranga ne Musa nga balabagana mu maaso ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. N'addangayo mu lusiisira nate, naye omuweereza we Yoswa omwana wa Nuuni omuvubuka teyavanga mu weema. Tutandikira mwami Sankambo ne mukyala Kabiito. Mu weema muno biki ebyatuukangawo munda ne balesebwa bweru eno? Ng'olunibwe tugambye nti mu weema eno kyetulabye nti Musa teyagendangayo nnyo. Ekitegeeza nti kyali kifo kye mwe yagenda okusinkaniranga Mukama. Agendayo ate ne wabeerayo neki n'okusisinkana kwennyini, okusisinkana Mukama. Lesson gye yayogeddeko nti n'ayogeranga ne Mukama maaso ku maaso. Ate nga tujja kiraba mu maaso eyo omuntu asobola okwogera ne Katonda maaso mu maaso n'atafa, naye tujja kwongera okukitegeera nti ayogera naye kwegamba waliwo enkolagana esukkulumye eraga olugendo lwa Musa lwazze ne Katonda okuviira ddala eri mu Misiri okutuusa kaakano wano, nti waliwo enkolagana esukkulumyeko wakati we ne Katonda. Tweyanza mu bye tuzze tuyiga mu kitabo ky'Okuva, tuyize ku bukulembeze era ne twongera okutegeera nti omukulembeze aba ne influence y'amaanyi eri abo baakulembera. Twalaba mu Aaron nga bamusabye bakatonda kye yakola ne kye kyakola be yali akulembera mu budde obwo. Naye Musa ono batugambye mbu bwe yayingiranga mu weema empagi ey'ekire nejja, buli muntu ku weema ye n'amanya nti Mukama waffe kati ali mu kusinza, asisinkanye omutonzi, Mukama waffe atukulembera, naffe buli omu gyali katukole kyekimu. Ekitegeeza mu paati y'obukulembeze ne ku weema eno kiri reflected bulungi. Ekisinga okunsanyusa nti Katonda waffe mwesigwa, naye waliwo abantu abamuteekako omwoyo ne bamwagala. Omu ku baateeka Katonda waabwe bwesige ye Yoswa. Era mu bukulembeze bwa Musa teyaliiwo yekka, yateekawo yali menta waani wa Yoswa. N'olw'ensonga eyo Yoswa teyavanga mu muweema. Kikwewuunyisa nti era Musa bwe yavaawo Yoswa n'akulembera abaana baaki ba Isirayiri. Kino kituwa kifaananyi ki? Nti Katonda waffe tawa bukulembeze muntu ki omu asobola n'obbowa bonna buli lwe weewaayo okutambula naye takukola ki? Takuleka. Yoswa omuvubuka yakola omulimu n'abeeranga mu ki? Mu weema eyo. Tweyanziza mukadde akikonyekera tojja kwongera okikolako. Tulaba wano nga bwe tugambye nti yayogeranga naye nga omuntu bw'ayogeranga ne mukwano gwe, dear friend. Naye Katonda ono ayogera ne Musa, yayogera nti wabeerewo kino ne kibeerawo. Ye yatonda eggulu n'ensi, naye asse ku ground okwogera n'omwana w'omuntu. Era baatugambye tekikoma ku Musa yekka, naffe akyayagala okwogera naffe nga mikwano gye. So tekikoma ku Musa ne Yoswa. Naye njagala buuza mukyala Kabiito, enkolagana eno Musa baagizimba batya ne Katonda okutuuka okwogera n'omuntu face to face nga tewali kutya? Kuba we twasomako Isaaya essula ey'omukaaga, Isaaya yalaba Katonda, naye yalaba ekitiibwa kya Katonda n'agamba woowe enfudde ezinsanze nze alina emimwa egitali mirongoofu. Ye Daniel yazirika buzirisi, naye tulaba Musa ayogera n'ono ng'ayogera ne mukwano gwe. Enkolagana eyo tusobola gizimba tutya mukyala Kabiito? Baagizimba batya okutuuka awo?
nze ndowooza nti enkolagana eno okugizimba yatwala obudde ekyo kimu kuba okuva bwe tulaba olugendo lwa Musa ne tutunuulira ennyo ng'ali mu Midiyaani emyaka 4 gye yamalayo nga dedicatinze obulamu bwe era ku Katonda ono yamusangako ebirowoozo kuba tulaba nti gye yawandiikira ekitabo kya Yobu n'ekyolubereberye ekitegeeza gwe yali awandiikako yali amutegedde amusinkanye mu kisaka atambudde naye alebye byonna ebigenze maaso mu Misiri amukunguza paka wano we bali ekitegeeza nti enkolagana eno yali etutta obudde ng'ezimbibwa 1 ekyokubiri Musa had purposed yali awaddeyo ebirowoozo ng'era mu ye awulira ng'ayagala akolagana ennyo ne Katonda we. Ensonga y'okusatu nti bwe twongera okusemberera Katonda tulaba obutali bulongoofu bwaffe ate ne tulaba obwetaavu bwaffe lwaki Katonda ono tumukola ki tumwetaaga. So kye kyatuka ku Musa nti buli lwe yakolagananga naye obubi bwa Musa ne bweyongera okumwebikkulira n'amanyira ddala nti bulijjo neeyongera okumusemberera neetaaga ate mumusemberere nnyo. Tuyanza Mamisa Wankambo then tujja genda ekitundu ekidda. Wabala nnyo nkyaka bito oyogeddeko ebisinga naye n'ekirala kye mbadde njagala okwogerako nti Musa ono njagala njogereko mu Luzungu then nkijja nti he is obedient and willing to follow God's lead. Nti akkiriza Katonda ono asobole okumukolamu omulimu abeere nga omulimu gwe gwakubeera muwulize. Singa tulaba Musa eyava mu Misiri nga Katonda gwe yali ayagala okukolamu omulimu guno gwe twogerako kaakano oba oli awo teyandisobodde naye bw'akola experience n'atandika n'asobola okumujja mu Misiri mu myaka 8 n'asobola okubeera ng'atambulamu naye n'abeera omuwulize n'akkiriza Katonda akole mu ye omulimu guno. Enkyenjawulo kye tulaba nti naffe singa tufuba okulaba nti tukkiriza Katonda akole mu ffe ne tubeera abawulize ne tuganda kubanga Katonda atabadde na Musa yekka n'abaana ba Isirayiri abadde nabo naye nga experience ku experience bongera kujeema bujeemi ye ng'ate ono ayongera musemberera. Sebo nange kyensobola okwongera otubuuziza ekibuuzo kyajja kitya naye nze kyenategeddemu awo nti ekikulu mu bulamu bwa Musa yali Katonda nga kyekisooka. So experience gye yali enkulu era ennene mu bulamu bwe yali kumanya Katonda. Kyono ne kijja gye tuli gwe experience yo mu bulamu bwo ki? Era Katonda abeera n'abo abatotta obudde okunoonya Katonda era bw'omunoonya asembera wooli. Kakati kyali kyangu ekya Musa okusinkana Katonda kubanga yakiinamu experience engeri gy'asobola okusinkana mu Katonda gy'ayogera naye gy'awuliziganya naye obutuukirivu nga bukwatagana. Awo nno we wajjira ne mutabani wa Nuuni nti okuva buto yali ateekebwateekebwa olw'ekyo. Katonda omwesigwa mu Musa yali azimba enkolagana ey'okuzimbira ddala okutuuka ku mulokozi Yesu Kristo. Era Musa mu bwesigwa bwe bwe tugenda mu kyamateeka essuwa 18:15 atulaga nti agenda kuyimusa nabbi afaanana ngani nga Musa baganda bawo. Lwaki Musa yali kifaananyi ekya Yesu Kristo omununuzi w'ensi eno yonna newankwadde nga yali akulembera lulyo lumu olw'abaana ba Isirayiri okubatwala mu kyensi ensuubize. Naye nga Katonda n'enteekateeka ennene esukka kwani ku Musa ngegenda kutuuka ku mwana we yennyini okujja okufiirira abantu be. Kyova olaba nga Ssabbiiti eyaggo bwe twali twayiga Katonda agamba
ngenda kukola mugwe gwanga naga nti bali kiwulira batya Teregerekeka. Kyakitegeeza nti ekifaananyi Katonda ekyokusaanyawo Isirayiri kyandibadde kitegeeza nti n'ensi yonna yandibadde agikola ki agisaanyizaawo lumu. Naye Mukama mwesigwa ekyenkanidde awo. Naye ne Musa naye n'aba mugumu mu kwesiga Mukama Katonda. Kyovala nti abagenda okuwangula tetugenda kubeera awo kuzannya buzannyi. Tuteekwa okubanga ebirowoozo byaffe tubitadde kwani ku Katonda waffe. Ye muwanguzi waffe. Ffe tetulina maanyi gasobola tuwanguza. Ne Katonda waffe yatuwanguza. Tweyanziza mu kusisinkana Katonda mu weema eno waliwo ekyatuuka ku Musa. Tugenda avuukawo ko tugendeko mu Kuva 34 mukadde. Kuva essula ya 34 olunyo lwa 34 n'olwa 35 tulabe ekyatuuka ku Musa. 34 34 Olemmeka 34 n'olwa 35 34 ne Musa bwe yayingira mu maaso ga Mukama okwogera naye najjako ekyokubikkako okutuusa lwe yafulumanga n'afulumanga n'ayogera n'abaana ba Isirayiri bwe yalagirwanga abaana ba Isirayiri ne balaba amaaso ga Musa omubiri gw'amaaso ge nga gumasamasa. Musa nazzanga ekyokubikkako mu maaso ge okutuusa lwe yayingiranga okwogera naye. Ndi wa mukyala Kabiito. Musa ono yali amaze ebbanga ddene ng'ayogera ne Katonda. Naye ate wano tulaba nti mu nsisinkano eno yatandika okumasamasa omubiri gwonna ne gubeera radiant ne gumasamasa. Mukyala Kabiito kyajja kitya ekyo? Yongero tutangaazeemu kyajja kitya? Bwe ndowoozaamu ku mbeera ezaffe eza bulijjo nja kugereza ku mukulu Kuteesa. Essaawa zino tannafuna mubeezi naye ekiseera kijja tuuka afuna omubeezi nga amujje gy'anaaba amujje naye akulidde gy'aba akoze eki gy'aba akulidde. Naye ebbanga lye banaamala nga batambula bonna mwana ate obudde bujja kuyitawo olabe nti mukyala wa Kuteesa nno ate balinga abakola ki abafaanagana. Ne Musa ono oluvannyuma lw'okutambula ebbanga eryo lyonna ne Katonda yali ayize ku mpisa ya Katonda. Ayize ku Katonda byayagala nga naye bw'oba n'omukwano guno ga nti nja kukola nga gundi kino kimunyiiza kino kijja kumusanyusa. Kati ne Musa ono yali nga wamala okwogera ne Katonda n'enkolagana gye yali azimba naye ebbanga eddene weewaawo kati akyagizimba ng'atandise okufaanana ekitiibwa kya Katonda ng'atandise okufaanana empisa ya Katonda ekiraga nti yalina connection ne Katonda ono. Twatunuulira ku mulundi guli Musa Katonda ng'ayogera ne Musa yayogera naye kuyita mu muliro. Ekisaka ekyakolanga ki? Ekyaka. N'ebiseera byonna Musa byabadde ajja abadde ng'ayogera naye okuyita mu ngeri endala lala. Naye atuuka ekiseera Katonda n'amwereetera n'atandika okulaba agambye wano nti ng'ayogera naye maaso ku maki maaso n'amaaso. Ekitegeeza okwenenya kwe n'engeri ey'obubi Musa yenna ng'agyesiimu deko. Kakati ng'ebirowoozo bye biri kwani ku Katonda. Buli lwe tusemberera Katonda tetuyinza kusigala kyekimu. Wabaawo okukyuka. Era nga n'abakutunuulira bakulabamu ekyaki ekyenjawulo. Musa batandika okumutunuulira nga tebakyamutunuulira nga Musa gwe baalabanga eyabakulembere yayitambula n'ayingira mu maaso ga Falaawo naye nga batunuulira Musa omulala amasamasa kubanga ekitiibwa kya Katonda kitambudde naye. Mpozi n'okwongerezaako katini eri gye twatandikira nga Musa ajja okukima abaana bano mu buwambe. Katonda yamugamba mbugwe ojja kuba Katonda eryani? Eri Alooni anaaba nnabbi gy'oli. Ekitegeeza mu Musa ono ng'omukulembeze yali ateekeddwawo Katonda yamussaako obuyinza era biri bye beepankirapankira ku Alooni ffe tukolere bakatonda. Musa baali tebayinza kubimugamba kuba he was special and chosen by God. Tweyanziza
twalabye wali mu 11 nti ne Yoshua yalingawo mukadde yatutangazizaamuko nti baali bamumentalinga kumuteekateeka naye nga mukyala Kabito yatugambye ne mukadde nti okukuteekateeka kuno fe okubeera abakulembeze abalungi tulina kubeera mu maaso ga Katonda nti ne Musa bwe tugamba nti abaana ba Isirayiri yabajja e Misiri tulina wogamba nti yagenda ku drawing table n'ategeka amagye nti tugenda kulumba bwe tuti tugenda kulumba byonna yamala kubeera mu maaso ga Mukama Katonda byonna ne bisoboka nga mukadde bw'atugambye Yoshua yali ateekebwa okufuuka omukulembeze akola ki naye nga qualification olina kubeera mu maaso ga Mukama Katonda kakwakulizi ye qualification mu Luganda si kuba nti oba oyogera nnyo bulungi si vyobeewera being in the presence of the Lord kyekisaanyizo so yali ateekebwa naye nga bwe tugambye nti Musa bwe yasisinkana Katonda ekitiibwa kye n'amasamasa naye nga n'abalaba bali ye tamanyi nti amasamasa n'okumasamasa baamala kubanga bamutya n'atandika okwebikkako kati ffe leero tusobola kumasamasa tutya eri bannaffe twetaaga kukola ki mukyala Kabito kiki kye tulina okukola naffe tuyinza obutamasamasa nga Musa oli naye ekitiibwa kya Katonda kino tusobola kiraga tutya abantu bwe ndowooza nnyo tuyinza okukoppako mu Befeso 5 olusooka n'olwokubiri agamba kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa era mutambulirenga mu kwagala era nga Kristo bwe yabaagala mmwe ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era saddaaka eri Katonda okubeera evvumbe eriwunya obulungi nti senga twagala ne tukola ebyekisa n'okwagaliza n'ebiringa ebyo ne tuwolesa empisa ya Katonda yonna olwo nno naffe tujja kumasamasa tubeera eyo gye tubeera n'olaba omuntu nga yeeyisa bulungi ne bw'aba akuli wala ne weegomba okumulinaana kubanga amasamasa tweyanza nze njagala kuwa bujulizi tuyinza obutamasamasa maaso naye nalimbaddeko mu kifo ekimu ate naawe kyemmanyi kyali kikubeddeko omwami omu ne bajja nga bakwata ababbi nga bano be babbi b'oku kyalo ne bamukwatiramu abakulu ne bagamba oyo bamute nga teyeewozezaawo oyo bamute mu babbi oyo takola ki tasobola kubeera kati waliwo bw'otambula ne Katonda n'omasamasa ekitiibwa kya Mukama Katonda ne kirabikira eri abantu abo gamba nti ono muntu wa Katonda nedda ono musumba mumuleke ayitewo atambule akola atya bano abasigadde emabega batandika okwebuuza kyama ki ekiri awo anaagambye nti kale omusana gwammwe gwakenga mu maaso g'abantu balyoke balabe Katonda ffe tuyinza n'obuteeraba naye omusana guyinza okwakira abantu olw'ebyo ebirungi by'okola ki kuba Katonda tumanyi bye tuteekwa okukola ebitula okulwa obulungi bwa Katonda naye oluusi tubivaako buvi tuyinza okuba nga tuli bakulembeze mu makanisa naye nga bye tukola tebiraga mu ki musana ne ku kyalo wetuwanga oba ne ku kyalo kwetukola ki kwetuwanga n'olw'ensonga eyo omusana gwaffe guteekwa okusigala nga gukola ki nga gwaka abanaatulaba bajja kulaba omusana bano be ba Seventh Day wamma mwami Sewankambo. Thank you very much. Kakati nange njagala kwongerako nti wabuuza kibuuzo nti tuyinza kwasa tutya guno omusana oba tuyinza kubeera tutya abalaga ekitiibwa kya Katonda okulaga ekitiibwa kya Katonda. Nayongedde okutegeera nti ekitiibwa kya Katonda y'empisa ye. Era empisa y'eno gye tuli mu kubuuza empisa ya Katonda tuyinza giraga tutya ye empisa ya Katonda kyekiriwa oba kyeki
twayongedde ne tukiraba mu Yokaana ekisooka essula ey'okuna okuva ku lw'omusanvu n'olw'ekkumi nti ye Katonda kwagala. Nze nsobola okwolesa okwagala kwange eri abantu bonna nga sisosodde. Nsobola okulaga okwagala kwange eri abantu okwagala kwa Katonda eri abantu be nga ntuuka ku bwetaavu bwabwe nga nabo bwe baba bandabye basobola okulaba okwagala kuno nga kwanjawulo tekuliiko kyekubiira. Nsobola era mu mbeera eyo esobola okukiraga ekyo. Olala lwabadde bakolisa ekyokubiri olunyiriri lwa 3 essula ya 3 olunyiriri lwa 18 nga tugamba nti kiki kye neetaaga okusobola okulaga guno omukwano, to tap into the source. Nkwate muki mbere nga ndi connected nga nkwataganye n'oyo agaba ekyo, avaamu ekyo, ali ekyo. Nti by me beholding nze okubeera nga ndi wamu naye nkyusibwa nze nensobola okukyusibwa. Bwe nkyusibwa then n'ebinvaamu biba bikoze eki, bikyuse enjogera, enneeyisa, entambula yange ekyusa. By beholding I become transformed. Tweyanziza nnyo. Katusome kuva essula 3 nnyero 12 ne 13 mukadde. Musa n'agamba Mukama nti laba ondagira nti twala abantu bano n'otoŋŋanya kumanya gw'onontuma awamu nange, naye wayogera nti nkumanya erinnya era walaba ekisa mu maaso gange. Kale kankano nkwegayiridde bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go ondage amakubo go, nkumanye ndyoke ndabe ekisa mu maaso go, era lowooza ng'eggwanga lino bantu bo. Tweyanziza. Show me your way that I may know you. Ayagala kumanya Mukama Katonda ono. Nenzije wa Mukyala Kabiito. Mbadde ndowooza nga we watunyonyodde Mukyala Kabiito ebbanga Musa lyamaane Katonda yali amumanyi. Emyaka 4 mu ddungu, Midiyaani, n'awandiika ekitabo kya Yobu, ne lubereberye nga bw'otugambye, alaba emmaanu ng'etonnya, ayambuka ku lusozi ne banyumya ne boogera. Nteeti ey'okusisinkaniramu boogera. Ayagala kumanya Mukama tamumanyi. Mukyala Kabiito yali amutegeddeko, naye nga bwe tugambye nti buli lwe twongera okusemberera Katonda twongera okulaba obuziina bwaffe. Musa ono yatuuka ekiseera n'atuuka nga ye teyeerabamu kintu, nakkiririza ddala nti kyali ne kyaliba Katonda ono yekka. Kyava mugamba nti ndage ekkubo lyo era neeyongera okukola ki? Okukutegeera. Yayiga nti buli lwayongera okumusemberera naye yennyini ayongera okulongooka mu birowoozo, mu bikolwa ne mu mbeera ze eza bulijjo. Era n'amanya nti Katonda yekka gwe yeetaaga, kisa kya Katonda kyokka okubeera kyayinza okuba. Ayagala kumanya Mukama. Musa, abantu abamu bwe batuwa obuyinza, kale genda. Bwe tufuna obuyinza, kale genda. Twanditambudde buki? Butambuza tuba ngambye ngende. Kangende nange balabe nga ndi muki, ndi munene, nze mbakulembera. Ne Musa yali mwetowaaze. Ngamanyi nti newankwadde Mukama ngambye ngende, sisobola kugenda ku lwange. Musa yalina experience ye okuviira ddala ku nnyanja wa emyufu. Abaana ba Isirayiri nga basala bayingire mu ddungu. Alaba ng'okugenda yekka waliwo emitawaana mingi gy'ayinza okwolekera. Kyava agamba nti taata ngenda naki? Naawe. Amaaso go gagende naani? Nange, kubanga muggwe mwokka mwe nnyinza okuwangulira. N'obuweereza bwaffe ku nsi bwe buteeka okukola ki? Okubeera. Mu Kristo yekka mwe tuyinza okukola ki? Okufunira obuwanguzi.
tweyanziza nnyo. Lesson yatulaze nti Musa yakizuula kankyogere mu Luzungu. He discovered that the more he knew the Lord, the more he did not know him. Yeyongera okumanya Mukama, yeyongera okutegeera nti simumanyi. So lesson yatugambye okwagala okumanya nti I want to know you. Amugamba njagala kubeera n'enkolagana eri deep. Si nkolagana eno gye tulina mu bwongo nti yawe munene mugulumivu yatonde eggulu n'ensi ebyo tubimanyi mu mutwe, naye njagala kuba na experience naawe, njagala kubeera ne relationship naawe. Kwokwo okumanya Mukama naffe kwayagala kola ki? Not knowing about God, naye okumutegeera, tube n'enkolagana tumutegeere, tube n'enkolagana naye tutambulenga naye. Mwami Ssewankamba ndabye omukono. Thank you webale nnyo Ssebo. Kubanga kyoyogeddeko kyekyo nti yayogedde wali mu Lw'ekumi nti nga boogeragananga abomikwano. Bw'otuuka no kisse nnyo ku ssira ery'okuba nti oyogera ne mukwano gwo, kubamu ekifaananyi ng'oyogera ne mukwano gwo, bw'omanya nti tayagala ngatto yeggirinnya, bw'aba agikuwaddeko ofuba okulaba nti tokikola ki? Tokikola. Nti enkolagana eyo tuleme twewaayirayo ddala eri mikwano gyaffe nga tubeesiga, nga twogera nabo si mu kutya naye mu ngeri ey'okuba nti tubassaamu ekitiibwa, tulina enkolagana ennungi gye tulina nabo. Ne wanaayagala tutuuke ku eryessa. Ate ekyo kizimbibwa mu budde over time, kijja kizimbibwa mpola mpola okutuuka awo. Tweyanziza katugezeko tugoba obudde, naye Olw'Ekumi yagambye nti mukadde ka tusomere. Nawe nti amaaso gange galigenda naawe, nange ndikuwaawo okuwummula. Gye twatandikidde Mukama yagambye Musa nti sigenda genda nammwe kuba muyina ensingo enkakanya. Naye wano amugambye nti I will go with you. My presence will go with you and I will give you rest. Era ndikuwa ekiwumulo. Ne tukitegeera Mukyala Kabitolonyi yatuwanye Matayo 11:28 nti mujje gye ndi mwenna abagoye era abazitoolera nange nakola ki? So alinga mugamba Musa tofaayo nze kiwumulo kyo. Genda nammwe. Naye tekyakomaawo, era Musa alina request kyendala zaakola. Mukadde tutandikire ku 15 paka 18. Tukyali mu Kuva 3:3. Namugamba nti amaaso go bwe gataagendenga nange tontwala kuva wano, kubanga kiritegeerebwa kitya nga nze nalaba ekisa mu maaso go nze n'abantu. Si kye kiriva kitegeerebwa kubanga ogenda naffe, n'okwawulwa ne twawulibwa nze n'abantu bo mu bantu bonna abali mu maaso g'ensi. Mukama agamba Musa nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola, kubanga walaba ekisa mu maaso, walaba ekisa mu maaso gange, nange nkumanyi erinnya lyo. 18. N'ayogera nti nkwegayiridde ondage ekitiibwa kyo. Tuyanziza ngenda kukwata Mukyala Kabito ne Mwami Ssewankamba. Mukyala Kabito, Katonda bw'agamba Musa kumanyi erinnya lyo, kikola ki ku Musa? I know you by name. Kitegeeza nti oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bazimba enkolagana, Katonda alaba munda, amanyi okuyaayaana kwa Musa bwe kuli. Si biri eri Yesu byatugamba nti abamu tumusinza na mimwa naye emitima gyaffe gimuli wala. Katonda alabira ddala Musa nga buli kyalina kikye kiri ku Katonda. Gye yamujja eri mu kitoogo n'ebiringa ebyo byonna abiyiseemu, naye amumanyi. He knows him by name. Amanyi Musa kyayinza okukola ne kyatayinza kukola ki kukola, naye ng'alabira ddala nti Musa ono yeewaddeyo olw'omulimu gwa Katonda. Okulaba era okumanya yeewaddeyo mu buli kwogera kimu bibiri, afaayo nnyo ku reputation ya Katonda. Bw'otagende naffe banaabiwulira batya bwe banaafiira mu ddongo eri gye twava amawulire bwe galituuka. So Katonda amumanyi erinnya.
mukadde agenda kujja ne mwami Sewankambo nga mukyala Kabito batugambye ekyerinnya kino kikulu naddala mu kalecha yaabwe baba wanga amanya either nga gaba byafaayo oba bunabbi kati bwamugamba nti nkumanya erinnya manyi history wo yenna omuntu aba amanya erinnya lyo nga amanyi history wo yenna n'amanya ge baatuma agamu nga ga bunabbi so kikola ku Musa nti antegeera nga mukyala Kabito batugambye mu kitoogo emisiri yonna abimanyi amanyi mwami Sewankambo. Thank you. Ndadde njagala kuleeta kifaananyi wano mu Buganda bagambye nti kabaka anaakyalako ewammwe wabaawo okujagalala okweteekateeka okumusisinkana naye kubamu ekifaananyi nga abadde ayita mu lugendo lwe yagenda oba Katikkiro nga yagenda okujja bw'aba ayita bw'ati mu mmotoka nayo kagamba Sewankambo obadde naawe wooli ne bw'atayongerako webale nnyo ne bw'atayongerako waliwo embeera kutuukako n'abakwetoolodde ne baga sebo ne Katikkiro amumanyi ono si muntu wa bulijjo kwegamba wabaawo ekintu muli mu mutima ekiba kiyimusibwa naye ate kiri kiti eri mukama waffe ng'agambye nti nkumanyi erinnya yakyogera tebabimugiza awo nenva mu ssuula eno Katonda agambye Musa amanyi erinnya emirundi emeka ebiri si kya bulijjo omuntu okuyita nkumanyi erinnya nakuddamu era nkumanyi eriki erinnya buli lwolabanga ekintu nga kiddiddwamu omanyanga ente Katonda obukulu bw'ensonga eriwa eyo mu Bayibuli muno waliwo ebintu byetusoma emirundi 2-3 okimanyanga obukulu bwaki nga bw'ayogera ku mateeka 10 amateeka 10 agoogerako emirundi n'emiki obwo kitegeeza bukulu bwaki bwa nsonga erinnya lya Musa tetunuulira linnya nga Musa nga bw'onoogamba Musa ekitiibwa naye alina ekyenjawulo kyalaba mwani mu Musa ekyo kye kimufuula owaki ow'enjawulo n'afuuka mukwano gwe Katonda nno okuviira ddala ku Adamu yatutonda tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe kitegeerekeka ng'amufudde wa muki wa mukwano Musa yafuuka mukwano gwani gwa Katonda kyava amugamba nkumanya eriki erinnya webale mukadde kati nze ate ntandise okwebuuza ekibuuzo kiki mukisa ky'ogw'enjawulo Musa gwe yalina gwe sirina era kiki n'ebyakola byonna ndowooza tubiyize kakati naawe osobola okubikola ne bakuyita by your name naye bwe ntuukaawo Mukama ntwaliraawo ekyamazima buli we tusemberera Katonda twambazibwa obutuukirivu kyo kyokka kye nsinga okwegomba naye tugende mu maaso tuwumbewumbe ekibuuzo kye batubuuzizza kikwateko briefly abuuziza nti amanyi basumba bokka oba n'abaweereza Bayibuli etugamba nti bonna abaamusemberera yabawa ekitiibwa okufuuka abaana baki ba Katonda era tulina n'abalala be tusomako ng'abayita amannya Zaakayo bwe yamala okubanga buli omu amukyaye naye nga mu ye mulimu okuyaayaana Yesu bwe yatuuka ku muti kwa walampye teyabuuza nti oyo yaani bannange yamuyita nti Zaakayo kitegeeza nange naawe ffenna atumanyi kasitanja okumumanya kyeyanziza olaba nti n'enviiri z'okumutwe gwaffe Luka bw'atugamba Luka 12:7 azimanyi era akaviiri we kavaako akagamba akaviiri 6 kavuddeka abumanyi n'ennamba kati olaba amanyi enviiri ku mutwe gwange oluffe ffe abantu tuli ba muwendo okusinga enviiri ku mutwe naye bw'abuuziza please show me your glory ndaga ekitiibwa kyo twalisuubidde Mukama yalizze nga bwatuka laddu nga tulooza kyekitiibwa kye naye mukyala Kabito oba mwami Sewankambo what is God's glory ekitiibwa kya Katonda kyeki okusinziira mu nnyiriri awo eziddako
tuzibuuka olw'obudde kuva 19 paka 23 Katonda ekibuuzo ekyo akiddamu atya? Musa bw'amugamba nti ndaga ekitiibwa kyo amugamba nti nja kuyisa obulungi bwange bwonna mu maaso go era n'abaako n'amugamba nti mu ssaawa bwezi mu budde bwe buti genda mu kifo bwe kiti nja kukubikkako omukono gwange mpitewo naye bwe naabambulirayo ojja kulaba omugongo kuba teryandaba maaso n'asigala nga mulamu naye bw'amusaba okulaba ekitiibwa amugamba nti nja kuyisa obulungi bwange bwonna mu maaso go. Kyogamba ekitiibwa kya Katonda bwe bulungi bwe, his goodness. Kyetwavudde eri mu maaso yayogedde nga ngamba nti twagenza okiraba nti ekitiibwa kya Katonda ye empisa ye, character, nti wakisa wakusaasira wakwagala ebyo byonna byayogera mu kitiibwa kye. Bw'oba oyagala olaga ekitiibwa kya Katonda si kyekyaladdu si kyeky'okumyantuka kwe kulaga okukwagala kwe kulaga okusaasira kwe kulaga ekisa kya Katonda. Agenze ng'akiddamu emirundi n'emingi bwe mba nga ndabye ekisa mu maaso go kale toŋŋanya kugenda nzekka wabula tambula wamu naffe. Ekyo kye twogerako empisa ya Katonda kyekitiibwa kye. Olw'ekumi twagambye nti Musa yayogera ne Katonda face to face. Mukyala Kabiita abadde atunyonnyola olwabiri we tusoma lugambye nti Mukama amugambye tewali asobola kundaba n'abeera mulamu. Ndabawo contradiction yawo tujenganga tutya. Wali bayogeranga face to face ate wanamugambye teri asobola kwogera nange maaso ku maaso teri andaba n'aba mulamu. Mwami Ssewankabwe ne Mukyala Kabiito tulabe engeri gye tukikwatamu ekyo. Eyo twayogedde tutegeeza enkolagana gye yalina ne Katonda nti Katonda akira mu kire mu mpaji eno ey'ekire n'anyumya wamu naye nga mukwano gwe. Era twayongedde n'okiraba mu Deuteronomy ky'amateeka olw'okubiri essuula ey'okutaano olunyi lwakuna nti ne Katonda ayogera ng'ayogera okuyita mu Musa nti yayogera n'abaana ba Isirayiri face to face naye nga yali agamba nti najja gye muli okuba n'enkola n'okubeera n'enkolagana nammwe okubeera okumpi nammwe njogere wamu nammwe mbategeeze bye njagala. Nti okwogera naye maaso ku maaso bayongeddeko nti ng'ayogera ne mukwano gwe kubeera gye tuvudde nga tusoma tulaba nga Musa alina ky'abuuza Katonda n'amuddamu oba Musa ky'asuggestinga Katonda n'agamba nti naakola bwe ntyo nga naffe bwe tunywa n'emikwano gyaffe. Lwaki maaso na maaso obutafaananako nga bannabbi abalala be yayogeranga nabo ng'abatumidde bamalayika booleseddwa mu birooto ate bo flow of information yalinga nnyo ng'eva waggulu ng'edda wansi. Naye wano waliwo Musa ayogera Katonda ayogera, there is a close interaction. Ono ayogera nono n'akola ki n'amuddamu. Era wano bw'amugamba nti teri asobola kundaba n'asigala nga mulamu. Bw'amugamba okugenda okusinkana naye amuwe ekyo kyalowooza nti Musa asobola okwakomodatinga. Bw'amussa mu lwazi amubikkako ekibatu ate n'akola ki n'amuyitako n'asobola kumulaga mugongo kubanga Musa muntu Katonda takolagana na kibi. Oyinza okwewuunya lwaki Musa asaba Katonda amulaga ekitiibwa kye ng'okusinziira emabega yonna Katonda azze alaga ekitiibwa kye. Kati kitiibwa ki Musa kyayagala ekisinga ku byazaalaba oba ntegereka kubanga ogenda okutunuulira okuviira ddala ku kisaka eky'omuliro ekitiibwa kya Katonda kyakola ki? Okugenda owa Falaawo okuleeta ebikere ensowera byonna ekitiibwa kya Mukama kyakola ki? Kyagenda nga kirabika okumugamba nti kuba ku lwazi oggyemu amazzi agakaawa bona ogenda wali okusala ennyanja byonna ekitiibwa kya Katonda kikola ki? Kirabika. Lwaki Musa abuuza nti ndaga ekitiibwa kye? Tyo etegeeza Musa bw'amala okutunuulira ebyo byonna alina ekirala kyalaba mu Katonda ekitali kya bulijjo. Kino Katonda kyawa Musa
era kimulaze ye nanga toyinza kundaba n'oba muki newankwadde ng'oli muntu mulungi newankwadde nkulabyemu nkulabye ng'olinga asaanira naye toyinza kuba ng'oli muntu olina ekibi wazaalibwa mu kibi toyinza kundaba n'obeera muki mulamu nanga nti naye genda awali ejjinja nja kukuteeka mu lwatika lwaki lw'ejjinja n'akubikkako omukono gwange naye tujje kulaba maaso gange naye ng'atejjukira eri baada awandiika agambye mbu yayogeranga naye maaso ku maki naye kwegamba Musa kyayita amaaso kirala kiregerekeka olwaleero Mukama amugambye tujja kulaba maki maaso gange mbu naamubikkako bw'ati naye ojja kulaba amabega gange naye kikwewuunyisa ng'amaze omubikkako nga ne Katonda agenze Musa n'atunuulira amabega ga Katonda n'atenda nti ajjudde ekisa n'okusaasira agwawo okusunguwala wa mirembe gyonna kwegamba yali takolanga talabanga naye ng'alabye mabega n'olw'ensonga eyo Katonda waffe ekitiibwa kye tugenda okubeeramu bwana atutwala kigenda kubeera kya kika kyawa n'olw'ensonga eyo anaasubwa y'anaamanyi. Katumalirize n'okusaba naye nga ekitiibwa kya Katonda tukiraba ne ku musaalaba bwe tusinga okirabira ddala ku musaalaba ekitiibwa kya Katonda kino kireeta omwonoonyi okwenenya bwe ntunuulira ku musaalaba nindaba ekitiibwa kya Katonda engeri Katonda eyatonda eggulu n'ensi gy'akomererwa ku musaalaba ndaba ekitiibwa kya Katonda. Katwebaze Mukama Katonda naffe twagala kubanga Musa. Mukama Katonda twagala tukutegeere tuyambe Mukama ogulewo obwongo bwaffe tubeere n'enkolagana naawe mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.